Kkooti ya Mwanga 2 oba giyite ey'Emmengo eyisizza ekibalwa kibakuntumye Elias Henry ng'ono ali kitundu ku bantu 10 abavunaanyibwa emisango egiwerako omuli okuwa ekitongole kya poliisi amawulire ag'obulimba okusaalimbira ku kyaki ya Miracle Center Cathedral okwogera eby'obulimba eri omusumba Robert Kayanja n'emisango emirala. Omulamuzi wa kkooti eno Adams Byalugaba alagidde Elias anoonyezebwe yonna gy'ali aleetebwe atandike okwewozaako ku misango egimuvunaanwa. Mu bufu bwe bumu kkooti ewadde olwanga 24 omwezi gwe tulimu nga bwegenda okusalawo oba abavunaanwa okuli Waswa Israel ne Mwanda Jamil bakkirizibwa okweyimirirwa beewozeeko nga bava bweru oba nedda. Oludda olwawabirwa lwasaba abantu baabwe beeyimirirwe era olwaleero bazze n'ababeeyimirira nga Waswa Israel aleese Ssemujju Simon ne Kalyango Geoffrey okumweyimirira era munnamateeka waabwe ategeezezza nga Waswa bw'alabiseeko mu kkooti ez'enjawulo omuli eya Mwanga 2, LDC n'endala ng'avunaanwa gwa kkondo. Ababiri abaleeteddwa okumweyimirira bategeezezza kkooti nga bwe bali baganda be, wabula oludda olwabi lutegeezezza ng'omuvunaanwa bw'atateekeddwa kukkirizibwa olw'ensonga nti mumenyi w'amateeka Kayingo nga n'ekitongole ky'amakomera kireese ebbaluwa ekakasa nga wabaddeyo akamala k'ekibonerezo eky'emyaka 2. Mu bufu bwe bumu oludda olwabi lukubye ebituli mu kifo ekituufu omuvunaanwa gy'abeera omuli okuleeta ebiwandiiko 3 nga byonna biraga bifo bya njawulo okubadde endagamuntu, ebbaluwa emwogerako n'ebiwandiiko ebirala. Ababiri abaleeteddwa okumweyimirirwa nabo bakubiddwamu ebituli omuli ebbaluwa ze baleese okuba nga buli emu yamwanjula mu bungi ate nga buli omu bamukoledde ye okuva ku bassentebe b'ekyalo gye bagamba gye bava. Mu mbeera y'emu era kizuuliddwa omu ku abo ku baawandika ebbaluwa zino teyassaako mukono ate omulala yassaako erinnya limu. Omuwaayi wa gavumenti kyagambye nti tekisoboka muntu kuba na linnya limu wano mu nnyaffe Uganda. Kaada ze baleese ez'emirimu gye bakolera okuba nga zaggwako mu mwaka ogwa 2020 era okutuusa olunaku olwaleero nga teziddizibwanga bujja n'ensonga endala. Oludda lwa gavumenti oba oluwaabi lulaze nti ono teyandiikiriziddwa kwewozaako ng'ava weeru. Omuvunaanwa omulala ye Mwanda Jamil ng'ono naye abantu babiri be baleeteddwa okumweyimirira okubadde Matovu Ali ne Ssekabira Vincent nga bano banywanyiibe. Ono naye oludda olwabi lulaze nga bw'atagwanidde kweyimirirwa. Omulamuzi abalagidde baddeyo eruzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi gwe tulimu lwe baba bakomezebwawo awe ensalawo ya kkooti oba bakkirizibwa oba nedda. Mu mbeera y'emu olunaku lwe lumu lwagenda okulambika engeri omusango guno gye gugenda okutambulamu. Oludda olwabi lubadde lukolembeddwamu Jonathan Muwaganya. Abavunaanwa bonna awamu kuliko Serugo Peter, Ssentongo Regan, Semanobe Moses amanyiddwa nga Tumwine Moses, Labeb Khalifa, Elias Henry, Wakomale Alex, Kagoro Martins, Waswa Israel, Mwanda Jamil ne Kanene Agre. Emisango bagizanye ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omwenda omwaka 2021. Yisa Kigongo kulwa Channel 44 Oleggulo.